tubaniriza nnyo balabi baffe ab'omukutu gwaffe gwa Life Experience Uganda. Nako olwaleero tuli ku pano ni wano n'omusajja ow'amaanyi Haji Mulamba. Sita tyawedde sita tannabako pozi mwe mwesalirawo ku sita tannabako kati nze sita tinakamutambuzaako ennaku 3 pozi sita Haji agwaddi asobola okugenda paka ddi asanga ekisiibo kiri eki paka yiddako asobola kasitoweta we balansinga okkirizibwa zitwala okkirizibwa zisiiba nga bw'oyosa naye kati mulimu abalala bagenda okutuuka mu nnaku ziri mu kisiibe muyidi eddako ng'akyayina ng'akyayina ebyosasulira essebo. Anyway, mulimu abanyeenya mu nnaku asatu ekisiibo kyabwe omusanga anyenyeza gemazima yagenda kututula naye nga n'omuntu ali ku kamera naye teyasobola kusiiba empagi emusumbuwo tasobola bugumiikirizo omanyi omwana oyo ebizibu kyokka kyalina kieki agala nnyo okusanyusa obulamu bw'okusinga osanyusa abalala ate okusanyusa Allah mutima kituufu tomuwa credit muwa amaanyi ojja kubula we tunywa amazzi anti nga ye omuntu anyumirwa nnyo okwesanyusa kati eddiini tesobola mugaana kwegatta kiro. Anyway, tugende mu maaso amanyi Islam official nga tubeebaza bannaye abasubscribinga bonna batulabira gye batulabira Canada, USA, Dubai, gyonna emitala w'amayanja tusiima era tweyanza era mweyongere okuba nga musubscribinga naffe tuli beeteefu okubaweereza. Josh zize uwe mukama wange. Yes, Josh MC, the Amplified King around town Kampala, Uganda. Yeah, man. Abantu mwenna abasubscribing ku Life Experience Uganda, commentinga, abalikinga, namwe abatuvuma mukola kyamaanyi nnyo. Abombe baliza ddala. Josh no bate tubawe ekirabo. Mukola kyamaanyi nnyo kubira nti nno omukutu mukukola ki? Mukubeezaawo. But of course olunaku olwaleero tukyazizzaako omukulu Haji Kitonsa oba Kojja Kitonsa. Kojja Kitonsa bategeera tuli naye wano ku pano nga tulina ensonga ezimu ze tugenda okubeera nga tuttaanyaako era nga twogerako. But of course akagato gwe katuuka kambalire ddala akoko twakazagizaako Kojja Kitonsa kuba tulina gye tuyite n'agamba naye nga abatuyingira tetwogedde mbu Kitonsa tetwogedde mbu oba linda munzijonga ngamwe mumanyi kale naye gababuzeeko omukenyi waffe Josh yefudde ekirala si yamanye nnyo naye tukankubulira ekiri awo ayina enjagala gyakwagala twakubyogera tutya kambabuulireko ekintu kimu abantu abasinga obungi e Kampala tebamanyi balaba muntu kale bayinza obba bamwe tebantegeera bammanyi ndi tebantegeera ate Josh alimu bibiri amanyi ate antegeera amanyi kati ate nze naye Josh nze ne Josh twasula ku mufaliso gwa inchi 6 nga yo omutwe agusangulu nze omutwe ganza amagulu ageteeka sobola okugyako ajinga olutalo lw'amanyi wena aba muntu wo owaddala abantu batulaba Kampala wano tebamanyi tutandise okukyusa engoye ne Josh nti zuno lwange luli lwa Josh nga ndi Kampala nga naye azze Kampala nga tukyali wamu neffe twabeerera awamu twagulanga lugoye nga twagera nti tunaatunyumira ntiye nga tuteekawo nga twamu omukwano abantu abagulina batono bwe muba mugulina nga gubaddewo mutuuka wakati awo ne mwerangira nenze ne kwerangira twalina essaati ne Josh ono nga tagula yiye nange sigula yange tugula kyaffe naye omanyi buba bumu naye muganda wange saawa zino waliyo okulangira mu maaso awo twava myaka kati egerange kati ngenda nze myaka 42 tewali kwerangira okwerangira kukoma myaka 35 nga abavubuka omanyi abavubuka tebabula bugagga na muntu okufunamu ssente bo omuntu afunyemu ku ssente bamugatta wamu n'omugagga
waliwo enjawulo y'okufunamu ku ssente n'okuba omugagga omugagga aba n'ebintu ebi actually aba n'ebintu bisatu ekisooka aba mulamu aba ne assets ne ssente ate okufunamu ku ssente awo wenjagala oba mulamu ng'osobola okweriisa ky'oyagala naye nga tolina assets tewali abamu aba n'emmotoka katwagiwe emmotoka z'amabanga gye bwe mba n'emmotoka yange anti emmotoka tebangako asset era nze mu Joshua mmanyi mu bintu byensooka olowoozaako mbulamu nze emmotoka teriimu Joshua mmanyi ne bwe ziba wali ng'olina Joshua mmanyi nze asset azimanyi Joshua ezange bwe zifaanana amanyi nti bwe nkwata miliyoni 10 nga sinalowooza kuvuga mmotoka amanyi kyensooka okukola ono nze nyina omuntu gwe nayogera naye naŋŋamba ebintu byange bye nnina era bw'osanga ng'omuntu nga mu byobugagga by'ayina akubalidde n'abala emmotoka akyali mwavu era yaŋŋamba nyina emmotoka yange ndya bulungi sirina kinnemerera nnyamba buli kyenjagala emmotoka zitawaanya ffe wano mu Uganda mu nsi ezaakula tteeka omuntu okuba n'entambula emujja ewuwe paka teeka kati ffe wano mu Uganda olw'okuba nti tuwasolinga oli wakwatayo miliyoni 10 n'aziwa omuyindi n'azasula mu kibanja mpolanga naye atandika okweteeka mbagagga miliyoni 10 atandika okulinnya ku bantu emotoka kayinza okuba ka miliyoni 15 n'asooka atwale 10 si 15 emotoka ya miliyoni 43 bawaayo miliyoni 10 pasente gikyeyo kati gwe kyoba omanyi ekyo bwe kiri buli ayina emmotoka bw'okakasa nti omuntu mmotoka yiye bw'agipaakinga ng'omanya nti amannya ge yaani nti ye Kitonsa nti ye genda ogisomenga ku insurance ejja kuba ekyasoma insurance ya bond manya otalina mmotoka avugamu buki buvuzi ani bintu bibasumbuwanga mwabalaba wano abagagga baapangisanga emmotoka 3 n'agenda ku bbaala bwe yagenda yazizzaayo wanyinizo yalinnya atya bwetukera ku kyolutalo nga lubeerawo owulira bamuyisaamu omugagga eyali omugagga bamubanja amabanja abadde alina emmotoka 3 tuga omusajja adde alina emmotoka 3 emmotoka zonna tekuli anti emmotoka bw'oba ogenda gitwala omwezi mulamba agikupangisa asobola ogikwera ku mitwalo 8 lunaku kati bw'oba okola emitwalo 3 ogisobola kyayogera kituufu baitawo abantu bangi nnyo beerimbise mu bintu ebyo kubanga olaba tulina abavubuka Joshi nga yamanyi okubeera mu mmotoka omwo n'azimbiramu nga yagyewuze asobola okutuula mu bbaala katugeze nga bano ababeena mu mabbaala kojja kati n'amanya ngenda kutuula mu bbaala nteekewo embeera ya mitwalo gyange nga 2 nyina emmotoka abweru waliwo banagijje ku mukama wa Joshi olumu tulina nabikwano byavabaga kati kojja naawe olina abajja naga kojja bampemu ku mmotoka yo nze mvuga haliya enkadde etali mpya nina omupangisa wange avuga Range omupangisa imagine ne landlord avuga akawundo enkadde etali eno omupangisa oyo takuyisa mu maaso ate atya wampisizaamu amaaso wawe ono Joshua akimanyi nina abapangisa nga bavuga nozimpa enkoni haji kwekasitole nyina mu nyumba kwe nabeera nga bamuyitanga Hajani oba erinnya mwami nti nga avuga kasahara naye alina omupangisa we ebiseera ebyo gundi ezo zaali zakajja bazitaani crown nga yakajja crown awe yakyakira ennyo n'agireeta ng'agipakizi byangala bamanya amaanyi gaali mangi abantu bonna nga bamutya mu kikomero haji yamukonkonanga amubanje banga ate namugamba mukwano tondeekaaniranga tunula emmotoka gyevuga n'akamotoka kovuga wadde ennyumba zizo haji namugamba bw'oba wateekako ebbaati nga maama oye yampaawo oyo yali akyali mwavu omugagga tabanja abana bamubanjiza haji ennyumba ze yagamba mbu beyateekako okubanja abatabani bonna bazimulemesa yali atunuulidde zo nga ebizinesi kubanga kintu kyokka kyotulidde tokkiriza muntu kikuggyako naye kati omuntu abeera bize ng'osobola okukola emirimu emirala abo bana abakola ki abakubanjiza kibi nnyo okunyumiza awantu we batakumanyi naye kati munyumizamu abamanyi Joshua amanyi asobola okugaa nti naye awo alimbyemu omanyi
director tunywera ku kamera era wenimba ngo gajawo olimbye kitonze tirakuliza kituufu nze Josh ono sikumwogerako mu bantu besisobola kukyawe sobola na kunyigira nze obudde bwojja nonga nti Josh akwogeddeko byero simunyigira ebbanga liwamala naye wamutegeera simunyigira ne bwankolako statement sisobola munyigira mmanya nti agikoze akimanyi era mmanyi tokyawanga omuntu era oli omwana mmwebazizza oli omwana andi alina okubeera tokyawanga omuntu yenna nga mbulamu yali akuyambyeko tokyawanga omuntu yenna nga mwayitako mu mbeera ey'ekinaku nga muli bameka babiri ne bw'aba mukazi ne bwe mwawukana n'omukazi oyo n'agenda kubanga okwawukana kwo tteeka tetukugaana bw'abanga gy'ali weetaaga obuyambi bumuwe nga totunuulidde bye yakkola ng'agenda wabula biri bye mwayitamu ng'akyaliwo by'otunuuliranga anti abantu abasinga obungi kati tulina social media zino nga bw'oziraba buli muntu mu Uganda kati ku social media gwafuuse mulimu era mulimu abamu atasobola kukuuma byama by'abantu baabwe ng'ajja kujjamu ka numbers naga nti kano ka numbers kankole ki kankafune ne yeerabira kubanga eriyo obulamu obulala nga social media evuddewo waaliwo obulamu obulala nga social media teriiwo tusiba tukibagamba okitegedde so kati abantu abasinga obungi ye bw'amanya nti Kitonsa alina numbers ne bw'aba yannyamba ekyakyerabira nadda ku Kitonsa n'akolokota n'avuma n'akola ki naye ate era omuntu omusiru omulaba ne bw'aba ayogera ne gwayogerako n'oyawula nti ku bombi ani asinga ku munno tegeera era ogenda okulaba nga ayogedde bingi abimaze gwayogeddeko tamwanukudde ekisumbuwa abantu bonna wano okutegeera ku social media dirwe ngendo okwogera n'omuntu abantu asinga obungi babeera ku discussions ku social media n'omuntu atali level ye webale nnyo kati nze ng'omuntu eyakayingira social media emyaka 2 nga nkolako statement nga mwanukula nakamala mu social media emyaka ago mainstream mbadde w'amaanyi social media mbadde w'amaanyi mainstream nagibeeramu emyaka 10 social media nakagibeeramu emyaka kati tegigenda kumpi najo 8 6 ng'ate otrending nga wendi mmanyi we bakozesa kamera mmanyi we kyensobola okwogera ku mbesobola kumwogerako kyova olaba nti ebbanga lyonna nze terakayo mmanyi mumanyi namulako nga muvubuka hostinga ku radio terakayo yankyazaako ku Metro FM mwekyo mubadde mukimanyi nti yaliko ku Metro FM kati tunuulira abikke owerako naye Metro abikke nze we nakyaliranga ku radio nga be bantu bebaga nti tulina omugenyi agenda okujja ogenda nga bakyali bavubuka bato kati naye musajja wuuyo yattuulidde Katongole Moses omumanyi bayita Katimose Katimose mumanyi bulungi kati abo bonna bankyazaako ku radio nga baana nga bw'onobeera mu studio n'abavubuka abakuleese ku mpewo kati nze natandika okukkiriza nti omuntu takula myaka akula birowoozo nga nkyali muvubuka muto kyobola abantu abasinga obungi bwansanga asooka n'awakana nti osi Kitonsa kirabikono muganda we alinayo omulala eno si emboozi zetwajjakituufu naye tulina okugendayo lwa nsonga waliwo kakati kati nga mu abasajja abaludde mu kintu abantu we balaba information ng'eyo ng'ekuvuddemu omuntu yenna abadde alina ekkubo ly'abadde akwata ng'alabula ng'alina layini bweyetanaga laba mwami Kitonsa kojja Kitonsa ayogedde bw'ati kati zeeteke mu layini nneeno kati nze kyenjagala otegeere nze sikyali kojja Kitonsa nga bw'okirowooza ndi Kitonsa ow'okulabirako nina bassenga ne bakojja nga bonna babadde bakozi bange nga baana bato ate ne bakola emirimu bakola era abeeyisa obulungi nobalaba nga basigadde ku layini entuufu abeeyisa obeera nobalaba nga nti Kitonsa oyo simwagala olw'embeera Kitonsa oyo yakola bwati ne bwati basenga abamu gye bali nga tasobola kujjukira diro omuntu we yamuyamba era bo tebabadde tebagenda ku staining nga tebagenda kubeera balaba batagala
abeera mu ddagala, abeera mu walaji, abeera mu buntu bwe batyo berefaanagana bwetu. Kati abantu abo bonna ffe tumanya kyono si wakuwa budde kubanga ne Makerere si buli ayingira nti ayita era ky'oba olaba baga nti muneno bano baayise ne kati waliwo abagenda okusaba liteeke. Nembulamu obwa bulijjo mulimu abasaba liteeke muntegeera. Mu bulamu obwa bulijjo muntegeere y'ebintu ebyabujira mulimu abeeta abafuna liteeke. Kati onamuyigiriza n'atuuka ddi afuna liteeke ng'alina okusaba liteeke ate n'atagisaba n'anyiigira bali abayise. Weebale nnyo. So ne muntegeera bwetyo bwe bibeera. Awo wennyini tulina emboozi kojja trendinga zetwagala ottaanye osomese obulire eggwanga kiki ekigenda mu maaso ne kiki bandikoze because eno system ogiruddemu oyogedde ku bintu by'abafumbo baddeko mu bintu bya entertainment kwegamba buli sector naye ate n'ofuuka siniya kati buli sector. Omanyi Osisebo ye yantweka mu ndongo yansanga nze ndi musajja ndi ku kyalo ndaga firimu serabya firimu ebyo serabya ekibande wadde gye ndinagako ku firimu yaŋŋambako nusu ebi olina okumanya oyo tunyumya nnyo Luganda. Ati nalaga ku firimu nze navuga ku boda ate no mate si bajaji mate buli bumwanyi yabala ali eri ako osanga ekinnya ekiwanvu akatuti salod. kale Josh so awo wennyini twagala kuttaanya ku nsonga tusooke n'ensonga y'abaana kujja bano abaana Mirembe ne Nsambya balina obutakkaanya era ebibadde bigenda mu maaso biraba ku social media byomu ndowooza ayagala kusika nga zawwe kwegamba tugezezaako nnyo okugamba abantu nti relationship kasita ogiteekamu omuntu ow'okusatu third party eyo kujja ekintu ekyo njagala okinyonnyola abantu third party eyo eriwo kusattulula oba like kubanga tutunuulira abantu abo engeri gye babaddemu waliwo omuntu ow'okusatu naye nga te ali nnyo n'omukyala ali rated nnyo n'omukyala. Kati bino ebintu byonna nginasooka mpe generally mwenna abaagalana olunaku lw'olisalawo obulamu bwo butambuza nga buli ku mitimbagano eyo ye bremu esooka era gweomuntu yenna agaa nti nze laavu yange njagala abantu bagirabe bagikomentingeko batwegombe nga bwe tweyagala obwo bwe bulabe obugenda okusooka mu kwagala. Ensonga ey'okubiri okusabanga nnyo Katonda n'akuwa obusobozi obwetuusaako ekyokulya n'ekyokunywa bye nagambye nti n'ofunamu ku ssente n'okulowooza osaasobola. Abantu abasinga obungi bafuna ku busente balowooza nti ensi ekomaawo ensinga ze ate ekyagenda mu maaso. Kitera nnyo okusumbuwa abakazi nnyo singa bukyanga omukazi alinamu kasente emitwalo ng'alina miliyoni 10 ku akawunti ng'asobola okugula ennyama asobola okugula ettooke asobola okusasula waasula asobola okusula mu buliri obulungi abakazi ebiseera ebisinga obwongo bwe bubagamba nti obulamu bukomaawo era omukazi bw'omusanga nga teyabuulirirwa nnyo ebiseera ebisinga obufumbo bufa kubanga abakazi abasinga obungi baatondebwa nga baakuweebwa bw'atandika okulaba nga asobola okweyingiriza alaba ng'obulamu obukomaawo kyoba nti ebbayibuli yakyogera nti omukazi alina kuweebwa. Ffe mu Busiraamu abakazi tubawa n'egundi tubawa ne ssente z'okutulabirira ewaka. Manyi lwaki? Ategeere nti talina mulimu gw'asobola kukola kuyingiza ssente nga si gwamuwadde. Kati bw'afuna omukisa n'agenda n'akola n'ayingiza ku ssente batono nnyo abasigazza amagezi abasinga basiriwala. Kino kye kisumbuwa Mirembe. Kisooka kya byonna ono omulenzi Nsambya Ssejja Munene akyali mwana muto ebyokwagala alinga atandika ebitandike kubanga kwegya emyaka ne ku bbanga lye yakabeerera obulungi kisuubira nti yabaddeko n'abakazi ab'obuvunaanyizibwa be yali akwala era omukazi w'obuvunaanyizibwa asookedde kwona Mirembe. Kyokka Mirembe okuba bwe yasuna ebbeera abasajja bamugamba ebigambo by'omukwano kati ono mugumu mu kwagala
ani omugumu ono omukyala era kyovola bono Mirembe tasobola kuwulira bubi nga baawukanye n'ensambya kubanga be yakawukana nabo tababala kati ye babadde nabo bangi afunye abasajja bangi n'abobuvunanyizibwa abatali babuvunanyizibwa nkugambye ko yasuna ebbeere waabwe ku kyalo bamugamba ebigambo by'omukwano kati oyo mugumu mu kwagala era ono nsambya agenda kumenyeka nnyo omutima bw'aba alowooza nti nno omuntu gwa ne bali mu njagala yeemu oli mafiya ate weewalanga nnyo mukazi wo obutasembereranga bannakyeyombekedde kubanga buli mukazi wo lwasembera mu gurupu z'abakazi abangi manyi tokyazzeemu kumufa era omukwano gwange omu yagamba nti yasembezaako ko ku mukazi ng'alabanga obunanyizibwa abamu ku basenga bali ku mitimbagano senga oyo n'akonvisinga mukazi wooli baawukane ne bbaawe yasooka mwagala mutwala mbyakisawo kiganda bino ebyekisiriki mukazi n'agaana omukazi bwe yagaana n'amukonvisinga n'amugaa nti bbaawe alina omuntu omulala gw'ayagala naye tojja kusobola kubeerawo naye oli mulogaalo zoonono oli alozoonono kati byemize gy'abannakyeyombekedde kati buli lwoddira relationship yo n'ogyetamu bannakyeyombekedde abasinga obungi nabo wennyini bwe bali beetaaga bufumbo ate teri kibi kulowooza nti ofunye obutakkanya mu bufumbo bwogwe ne mukyalawo ne mufuluma munoonya bakansala munoonya bakojja munoonya basenga munoonya bagenda babuulirira bakansala basenga abamu si bafumbo ne bakojja abamu nabo beegomba abakazi bamwe be mulina okubeera mu bufumbo kyokka mmwe abalaba mu bavubuka muli mu bufumbo mukola ki mutabuza kati senga bw'anaafuna interest mu musajjawo buli ngeri ajja kugamba abasajja bisiraani tambula ogera ojja kufuna musajja owuwo ne kojja bw'anaafuna interest mu mukazi wo naye ajja kugamba nti abasajja bwe batyo kakkano ojja kufuna omusajja omuki owuwo be basenga b'e Uganda ne bakojja kyokola bakibi nnyo teri mufumbo abafumbo bateeka ku ngalo si bafumbo kati nze kye nakugamba nti era mweno pano mugiwa ekitiibwa bwe ziba nsonga za bufumbo sooka kasenti kojja gw'oleesa alina omukazi ewaka oyo experience agiina sobola okuba ne kyengenda okwogerako essaawa eno kye nayiseemu ewaka ne kati omuntu alonda ba smart wire oba omuntu alonda kisebo ba smart wire kati oyo experience y'obufumbo temugimuleetako nze dda nayinanga okugugulana ne Gashumba nga bamuleeta nnyo mu issues z'abafumbo ne mbuuza ano nawo ki nga si mufumbo era kati bwe yawasa omukazi n'amutulaga akkirizibwa Nate kujja bodda kusaidi eri badde otugambye nakyeyombekedde omukyala ali mu nsonga n'Irene mufumbo yakambuza mufumbo wakati manyi kigambo nakyeyombekedde abakazi abasinga obungi basula n'abasajja naye nga abakazi be basalawo yabeera nakyeyombekedde ng'omukazi yasalawo kojja mmanyi ebintu bino okuyiga tekugwa tetwali tumanyi nakyeyombekedde buli mukazi yenna teri mukazi atalina musajja nkugambye ne basenga abatalina basajja olwo basanga bali ku basimati wayo bagula kati ekintu kimu baita nakyeyombekedde nti oli mu bufumbo ne bbaawo akusalirawo oba gw'osalawo kati awo oyo awo omwami senga yaba asalawo toba nakyeyombekedde oba mufumbo naye singa oba nga gw'osalawo oba nakyeyombekedde kyosobola osalawo nti genda nafuna omulala kankubira kubanga waliwo ebintu benda omukyala byakola nga wabanga Josh abadde ye mwami wo omukyala tasamukkiriza kati nze nina ebintu esobola kukkiriza mukyala wange gendamu totabaganya baagalana wamanya we beeyagala ono ffe tuli wano tudisikasinga ku mirembe n'ensambi tuli ku mirembe n'ensambi abambadde engoye zaabwe abatambula bali ku mirimu gyabwe bati eriyo mirembe n'ensambi abo bali obwerere mu kisenge baliwo bameka babiri kati abasobola bannyonnyola nti mirembe mubi n'ensambya mubi nga bo baali babaddeko akaseera nga bali babiri mirembe yali akaabyeko ebitakwatagana nga nsambya yakikoze n'ensambya yali akaabyeko ebitakwatagana nga mirembe yakikoze kati abo abantu balina moments nnyingi ffe tuba discussingako nga bali mu ngoye balina tulaba wano abatala kyogera nti abantu bamala ga discussinga ku bantu engeri gye mubalabamu balina moment omuntu yenna nga wali weeyambulidde ku mutwe nemubira bwereere abo balina ebintu ebyenjawulo mubalekenga balwane entalo zaabwe bazimale mirembe kimu ngenda kutenda bugwagwa oddira otya omuntu omutamivu najja n'akusomera ebintu ebikwatagana ku bufumbo
omutamivu ya nalabo n'omuwala asiba ku bbiya bw'atazza asomye ebikwatagana ku mirembe ne famire bagenda kwawukana oli musiruso bali beekwana bakugamba nti tusomere ebigenda okukubeeza mufumbo kati ebyo ebintu nze ne bwemba nze nga ogenda kunsasula nze nkugambye nina emitwe esobola kwogera ku muntu oba ntya nze mu Uganda nina abantu basatu ng'oggyeko famire yange yeesooka nina abantu basatu abo ne baba bakoze ekintu ekifaanana kitya sibanyiigira asooka famire yange ne bweba enkoze ekintu ekifaanana kitya sisobola kujjako disikasingako nti bannange mama n'okola bwoti tata n'okola bwoti baganda bange abo siboogerako owookubiri ono anti bagamba atamanyi gye yava ne gy'alaga abatakola ki ono simwogerako waliwo woobeera mu kuru n'abantu kati nga omanyize nina abantu bangi bembeera nabo obulamu be nasanga mu Kampala oli najja nawuza nti asobola okuŋŋamba ebintu na confusinga nanzijja ku ono ne bagamba ebintu bingi nga yagala omusembeze wala nze si bwentyo bwenfaanana ow'okusaba muyita kujja Kimbowa ogenda kugamba lwaki mwami kati abasinga obungi tebakimanyi abo abantu basatu mu bulamu bwange tebasobya abalala nnyongerezaako bongereze kaakano wano abalala nnyongerezaako baki naye ng'abo bo mu bulamu bwange mu nkizo abo tebasobya ne bwajja n'abanga alina ekintu kyakoze nga sinnaba kumunenya bbali nsooka kujja mmulwanirira wano ne mmala omulwanirira wano nenzira ebbali ne mmucunya bibye naye kaakati ojja tuleetera ebizibu naye nga mmaze omulwanirira wano kati ate betubeera nabo bakulwanirira wano yamala kulwanirira wano kati era nga kojja bw'oyogedde ku nsonga ya mirembe nyina eggulo bwe nabadde abakyala abamu nga boogera bagamba bannange ffe nga ffe tulaba mirembe ensambya bano betulabawaliwo mirembe ensambya abalala abantu be mutalaba bajja gye tutabeera nga baliyaba bameka nemugamba kati wano ebisumbuwa mirembe yamanyi obulamu bukomaawo anti amanyi obulamu bukomaawo obulamu bukyagendera ddala mu maaso ate kankubuulireko buli bwobanga Katonda ng'akutaddeko ekisaaki oli ku piiki era ye Katonda y'omu yaddamu okukubira ekkubo n'akuteekako ekisaaki akuteeke ku average alabe okukkakkana kukuli kutya bw'olemerayo ye muntu omu yaga nti nedda ogenda kutawaanya mu society eddayo wansi kati Allah ali mu kubagezesa ate kati tebabalima nti mirembe asinga nsambya ssente Katonda abulesinga abantu bameka babiri olunaku mirembe lwagenda osalawo nti avudde embulamu bwa nsambya lwagenda okukkakkana zo n'ensambya tagenda sigala kyekimu bwekiri bonna bagenda kukkakkana kati kino wasaanawo embeera eya muntu ng'ategeera okubasinga kati ku be bawuliriza akibalage mbala balina sapula embulago n'emidaala gibayamba ki kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti n'agamba saakalamenti gyegali ag'okwenenya ngeri ya penetensiya kati lwaki temugenda saakalamenti ya penetensiya buli omu n'asonyiwa munne mutugamba nti abafaaza b'ensambya mikwano gyammwe temunnavaamu mufaaza yenna abannyonnyola nti nno ne Yesu yasobya bwe yali akola ebbayibuli eno yabateerawo amasaakalamenti gali 10 gali ameka simanyi batiisimu konfirimansiyo ukalisitiya penetensiya okusiigibwa kw'abalwadde olodiini zimatulimunyo zonna ago gonna amasaakalamenti gaabwe bajje mu erya penetensiya beenenye buli omu asonyiwe munne temukimanyi nti nno okusonyiwa gyekuli gyekuli bakokutuufu gyekuli ekutuufu ki ekibaleeta wano mutuswaziza nnyo mwagala kutulaga nti bafaaza tebalina buvunaanyizibwa ku waliwo ababayita tegeeza eddiini yaabwe tebajjaagala tebawa kitiibwa n'abantu babalyowa myoyo bw'oŋŋamba nti ne bafaaza baabayita omanyi kojja anti katono sayitaani eri mu luggya lwabwe tebasinza amaanyi omanyi Yesu Kristo atya mu nsi ekintu eki sayitaani kubanga erina amaanyi mangi okusinga ekintu ekirala kyonna kojja nze kiri kyoyogeddeko waliwo sayidi ebeemanyi
waliwo side bemanyi ne gamba nze obulamu bwange ne bwe mbasi omanyi balina endowooza kati mirembe ayinza okubeera eyo akubulire kyayagala mirembe ayinza okubeera eyo n'agamba nze mu bulamu bwange nga munna ali ne munnooli lubagira nze obulamu bwange nsambya ne bwava mbujja kutambula ate businge na wano ayinza n'okuba asibye emikisa gyange bwe kiri anti eyo sayitaani kasi ekiri kye nakuba nti mbulamu bwa mirembe mufumbekeddemu nnyo bannakyeyombekedde mwabo bennyini obalaba bali mu kuwaga mirembe genda akasajja kakutawaanya mwe mugenda okuva nsambya gwagenda okuwasa n'okubanga mwe muli kati nsambya gwakiitinga ku mirembe kati kankubulira abakazi Katonda yabakola nga endowooza yaabwe eri kumpi kyova olaba bakeerewa mangu mu buli kintu kyonna ne mu kwagala alwawo okwagala kyokka apiikinga wakati mu kwagala ate nagira mu naye abasajja wode tutandikirawo nokati mu mbeera yonna yadde ompanvuyizza ojja kukuteeka ku ttaka n'omaliriza ng'eyajja kugamba nze tonkwatako nga yatandise osika omukono ogumuteekeko n'ebintu byonna byennakojja obuzibu bw'empulira we buva mbu nsambya abadde akuba oyo Irene secondly nsambya alina omukyalo ebbali gwe yazaalamu abaana nga Irene tamanyi ate nga already ali ne Irene waliwo ebintu ebyokubeera nga bya past kaakati kambabuulireko ne bw'aba nsambya ayina ow'olubuto bwe muba mukuba ebirayiro by'okwagala waliyo kugamba nti munnange mwesuubize mu bulungi ne mu bubi kati kitwale nti kati nsambya kye yakoze bwe bubi bwe bagamba kubanga agenda kuva ku nsambya ayina omwana omu oba babiri ebbali agenda agwe ku kitonsa ng'ayinayo 8 tomanyi nti nno Allah tasobola kujja ku kirungi n'akwongera kirungi kirala bw'akujja ku kirungi ekyaddala aba nti kyakutegekedde bw'akuwa kibi nnyo osobole okwejjusa bw'ofunanga omukazi waasooka n'akutulugunya n'olaba nti ali mu kutulugunya n'omuleka gw'oddako akutulugunya nga mwenzi nga n'okukuba akukuba nga mulwanyi noga nti ate bannawe bakaleekaleko nyoga kati ono kamuleka ngende ku mulala n'akwongera omwenzi n'akwongera omukubi togenda tusiba ku bakazi be tubadde kigezeseeko yennyini gwe wakoowa obenga mukyawa ofune omulala okiweemu ebbanga ttonotono buli mukazi yenna mulungi ng'anoonya kuwamba era mu kuwagala okuwamba osobola okulowoozesa nti ono gw'olina ewaka mukyamu bw'amala okuwamba bwe paba najjayo kkalaza entuufu bina nze abikugamba nakawasa abakazi bameka experience njirina nena bakojja bali abatalina abakazi abatula mu nsonga z'abafumbo mweddeko omwana ow'obuwala Irene ayinayo omuntu eyo teri kintu kisinga kudamejinga maka ate nno munnaife abasajja tuyina Katonda kye yatukola nti bwe tuba twenda ku bakazi baffe tugaba mibiri naye omutima gusigalaka kyokka omukazi agenda lumu tuba tugenda okwagala okukitinga ku bakazi baffe tugaba mibiri gusigala ewaka era bwe mmala okusanyusa omubiri gwange bwe mba nzireka mpita na ku supermarket ne mbagulira omugaati gw'enkya ku cyayi nemukubira ne ku madamu yabaga mulina bulubandi sukaali akyalimu olwomba mumaze okugaba omubiri nga neetonza omutima nguzizzeeka naye omukazi yagenda lumu anti omukazi gwagenza okwendako yamukyusa obwongo kubanga nze nsobola okufumba omutima gw'omukazi ne ngutwala kyokka ate nze kizibu omukazi okufumba omutima gwange n'agujja ku famire yange n'agutwala nsobola okubeera n'omukazi ebbali nga mwagalidde emyaka 3 naye ng'omutima gwange guli waka kituufu gwe wali ogenzeeko ng'ogenze kwenda mukazi wakana kubira essimu amaanyi g'okozesa nga tannagikuba g'osigala nago era ogenda okulaba nga eyandibadde yeegatta obusatu okome ku bumeka ku bubiri omutima gudduseeka ebiseera ebimu bw'olaba nga essimu ziyitiridde ova nawo noga nti weetekawo puroguramu weetuma kitegeeza omutima gwo guli eri wano badde oleese mu biro mbiri guganya okulya kati beewaga empola kati mwe abakazi godda onoga nti nsimanyi nze mpaako kitonsa yesi omubiri nguleeta ewuwo naye omutima gwange ogulina so kitegeeza teri musajja yenna mufumbo ayenda n'agabayo mutima taliiyo
era kyova olaba bw'ayendako ebbanga ogenda okulanga wayi kantuule ewaka tebakyawa wawaka bakyawa girlfriend complaining abakusuka kati n'abakyala nabo benywerere waka kati Mirembe yayendera mbufumbo Nsambya okufunyisa omukazi olubuto ng'ali mbufumbo gyali si mawulire ku basajja ate na kino Mirembe kankikubuulire bw'ofuna ng'omusajja ng'ayina entambula ayina bizinensi asobola okulya n'anywa ky'ayagala n'avaayo n'akugamba nti sole kankuwe percentage yabo ku 10 bali 0.4 kitegeeza tebaweza yadde 1%. abogera ekigambo kyo nga bali bulungi era nga neewuunyiza omwana Nsambya yakuzibwa bulungi kojja awo wennyini kweyo ensonga kubeera nti no omuntu ng'alinamukko ng'ali bulungi bagamba mbu Irene yatadde Mirembe yatadde Nsambya ku level kwange nti omuwala yalina ssente bonna beetaddeko naye omuwala gwe twasooka okutegeera nga tunamutegeera anti teyali tayimu yammwe kumutegeera kyogamba nti nze olwaleero bwe nkwata omuntu omukyala ne muwasa nga mbali temumumanyi ne muteeka mu bizinensi zange n'amanyika mbolo ngambe nti nze mulwanyeeko ennyo naye azze n'omukisa gwe era bangi nnyo bewadde ssente nga tebazirina mulaba bano bapromota n'ata nti yatutta akawumbi n'alanga munaku nga n'emmere nakubira ne kojja n'amusabayo 10 tebakuga nti ssente enkalu bwe bugagga bw'omuntu butambulirako n'omukisa kyola mbagamba nnyo nti tomala bbanga ddene nga tonabye ku kyoko obugagga bw'omuntu butambulirako omukisa bangi bawadde obuwumbi bwa ssente nga kati banaku kituufu n'osanga Kitonse yava mu kyalo ng'asiika capati 3 n'atuuka Natete n'asiika capati 3 ng'ekampala omwogerako emyaka gyonna ensonga egyo tuleke Irene waliwo ebyabadde biyitingana bagamba omwami Nsambya agamba Irene yatuuka ekiseera manyi tulina obuzibu buno obw'essimu Irene yatuuka ekiseera n'akyusa password ng'era omwenzi naye mu biseera ebyemabega nga Nsambya abadde akola ki agimanyi era omukulu bwe yatuuka mbu agenda okulaba essimu takyagimanyi password n'atuuka n'agiwamba awo kojja ekintu ky'essimu eyo kyabuwaze okubeera nti nno patanawo amanya password mbe nga muli related ne mbanga muli baagalana anti kisinziira ki yammwe nga mutandika okweyagala yali etya oli abasajja abamu nga okuba yakwana omukazi nga nesimu togikwata webale nnyo yenze kojja bino byogerera mu kamera togikwatangako era muntu ennansika naye gwe kasita oteekawo noga nti it's okay ebyesimu yiyo kozesaako bagutubise kojja kati kyotandika mu laavu kakasa nti ogenda vuga nakyo era abantu basinga obungi wano weboonoonekera password y'essimu musajja takyagikwatako mukazi takyagikiza gikwatako kati awo ofunga otandika okumenyeka ng'olimbadde ngikwatako trust egenda evaawo bw'oga nti saagala kukwata ku ssimu togikwatirako ddala paka lwe muliyawukana bw'oga nti ngenda gikwatako kakasa nti oligiwa omusajja ebbanga lyonna omulawo omusajja oligiwa omukazi ebbanga lyonna ebyo bye bibasumbuwa mbufumbo era we wali obuzibu bwonna kati Nsambya ne Mirembe tebeetaaga na kuwa budde bungi bino byonna bali mu kutuzannyira ku mutwe bwe baba bakwawukana bajja kwawukana bana basi bakwawukana bajja kusigala nga bali bo era omulenzi yavudde n'agamba nti yakola alabika akozeko kyakoze alabika akikooyera omanyi fe abasajja tulina nnyo okusalawo ebisinga kati ate olaba Nsambya okusalawo kwagenda okusalawo ate kugenda kuluma Mirembe anti omukazi anyumirwa nnyo ng'omusajja amugoba era singa Nsambya yakeera ku makya n'ayimirira ng'omusajja nage oba ogenda singa Mirembe ali wa Nsambya afu n'ebigambo singa n'ebigambo byandisose okwongeraawo omusajja yenna ekyo kyewakoze okwetonda mu kamera si kyangu era ffe tukwebaza nga bakojja naye omusajja yenna yeetondera mu kisenge naye kojja bintu byabadde byabo ndowooza oli yalikodize ne batazikodi aliwa omukyala no yavaayo ne mu kamera ng'atudde agamba nina kye nnakusobya nsaba onsonyi
clip nakale bakenjogerako bya audio sibyogera account bachosa n'amaloboozi sibyogera omuntu ng'atudde bwati yeeko kale so mujja tumaliriza ensonga ensambya tetulina kye tubabanja kwa tulina kye twabatuma mwekwana mwekka nga mweyagala mwemba mutuuse nga mwekooye buli omu agenda atandika obulamu obula waliwo omwami omukulu yagambye kojjambo kale abaana abo mbuwalaba nga adde bagezi naye olugendo badde tebannabana kubaako bye baatuuse baba bagenda masaka nga bava kibye bakyali tukigeraageranyirize mu kusoma bakyabakwatira peni ne baga nti ennyukuta eno gizinga oti era abo baawukanye na mangu ono omuvubuka akyasobola okugenda mulamu obulala ate omuwala takyalina kuba akuze kyogamba omuwala n'omulenzi ani mukulu bombi ne bw'abanga nsambya asinga mirembe emyaka 5 era nsambya mukadde anti omukazi gondi mirembe mukadde olowooza omukazi akadde wa myaka omukazi akadde wa bufumbo kateyasobola mumuwasa malyameka ge yakagendamu omukazi akadde wa bufumbo ne bwe bane emyaka 28 ozunze wano na wano era osigala bagamba buli ddya lyovaamu twala century century esooka oba bbiri era kisuubira nti kano akalenzi kansambya akavubuka katandikira ku mirembe era n'emirembe yatandikirako kukyeza alina gy'ayiseeyo nga bamutaagudde ate mulimu abakazi nga tebali menti kuba mu maka g'abantu nga bafumba nga bali menti kubanga bava wantu gye bavudde bagenda ne babakabasanya ne badda kati oluusi mukaka omuntu okunywera mbufumbo naye nga eyo ye kategole ye bisi eriaba si buli musajja nti yatondebwa okuwasa si buli mukazi nti yatondebwa okufumbirwa mulimu abamu nga be bali bennayogeddeko era n'osanga omuntu nga yajja ne yeewaŋŋamyako ekyassenga naye nga tali menti kuba mbufumbo ate mwegende mugibuusa zimuza nti buli mukazi balina omumukako okufumbirwa nedda wali bakazi abamu nga bo balina omonize ez'abasajja ezaagala okufuga etasobola beera mbufumbo ensangi zino omanyi kojja ate kirungi mukama alyose n'akulira ensangi zino tulina obuzibu obwo nnyo lwa nsonga fenna tukeera ne tuyingira ekibuga katugamba kati nno bino kambikubuulire omukazi ali mmenti okubeera mbufumbo ng'alabirira omusajja agenda mu kikuubo n'akola n'atunula ku ssaawa 10 nsooke waka nina omufumbira enva kubanga meidi afumba mmere nina okamula akatunda ka ddadi n'ofumba enva za ddadi meidi akoma ku mmere bw'aba agenze ekinene nnyo ate mulimu mulimu na yes gyebali ng'abeera mu kibuga awo natulwa ku ssaawa papa tutandika omufumbira ku ssaawa 12 ziyingira 11 nibabadde alina waayiriba n'alekera banne basooka atendanti banaga nti mbadde nsindiseyo obuwiigi eyo mu field naye sente bazikuwe nja kubalansinga ku makya naddayo atetenkanyiza omusajja we oyo ali menti okulabirira omusajja katujja kusanga ku muswaswangule nga teguli menti kubeera kuyita ku siplonge okuva mu town kangenda ku siplonge kusanga mikwano nze waliwo omukazi edda kanti kati sikyakwana nabyesonyiwa kuba nakizwa nti abakazi be bamu ojja kati twaba kyali mulayini nedda amugezesa nammwe muliko mukola bingi naye nakoowa nakwanako okuba mukazi naŋŋamba nti mufumbo ayire omukazi waŋŋamba nti mufumbo nga mumukwanye simuddira mukazi we namukwananga mufumbo namukwananga lero enkeera nankuba esimu nangagala kuyita ku kafe javaazi afunewo kubyoka ne mubuuza waŋŋamba oli mufumbo bawo tagula mmere waka kuba nali simuinamu interest nakitegedde nti muki mufumbo namukwana lwali lwa sande namukwana lwa sande mumande nimubuuzabuuza nanga ndi mufumbo namyaka tigiringa 15 emabega naye ekintu ekyo kyankuba wala nnyo nenga nti n'omuka omusajja asobola okuyita ku kafe javaazi ewaka kimanyi alina omusajja abakazi baffe abawaka ffe tusalawo ne mugalero tofumba n'abaana bange mbatwala ku pakalasiti tulyewo kyeggulu leero saagala kulaba mu kiyungu leero saagala kulaba
ne kati ekizibu ekiri ku bakazi b'ennaku zino si mufumbo si bayingiramu n'omusanga ng'omukazi akugamba nti mufumbo era ng'ali wa bbaawe n'omusanga nga akutte ali ku gundi wali ku kafe javaazi akutte kasina ku kyati akutte ebyokulya abitaddeyo ebyo kakasaani ebyo kati obufumbo kati omuwala ali wano yandibadde ayingira mbufumbo gwakulaba bulimu ate weeyisa otyo nga ekitegeeza kisoboka asobola okubeera mbufumbo ng'ate bwenkola bino najja ewa Josh mu bufumbo bwa ewa Josh agezese alabo babisoboka n'asanga ye Josh ayagala housewife ate nga yazze n'eri embeera kati bino byonna ebyansambya bye mulaba nsambya alaba mikwano gye gyonna gy'alina gikola bino ebintu bye njogeddeko ate ye ono Sseggujja Ivan ayagala nsambya nga mukyala we owawaka ayagala mirembe nga mukyala we owawaka kyokka ye mirembe alaba nti eriyo obulamu obulala obutali buno nsambya oli omukyala oli omulala oyo bayiridiye amukima n'amutu ne bagendako gye bagenze kati waliwo omusiru omu yankubira essimu nanga kati gwe discussinga ku yani oyo omukyala ano na mirembe Happy Home odiscussia ku Happy Home tomanyi nti nno yewa nsambi omukazi nemubuuza namuyisiza mu mbeera ya kusamba mupiira nemugamba buli lw'oliyagala okukuloosinga odduka emisinde gwenyini ogyotomere gugende mu katimba kitegeeza oli selfish bwe bafunira nsambi omukazi bate besooting oba oyingira mu lwaki oyo gwe bayita omuntu ategeera omuntu ategeera gwomanyi nze mu office abasajja bennaakawa abakazi n'abakazi bennaakawa abasajja ne bwe mbalaba nga bagugulana wali ku bino bagulana ku social media ng'ezajja siyingiramu nga tebannampita paka bwe baŋŋamba nti kojja omukazi gwe wamumpa jangu otuyambe awo nendyoka nenyingirawo ensonga zetutukugulana zaabwe tegeeza katoli anti kati ffe ne Josh tugiyita third party oyo anti si actually soyo yekka buli ayingira mu nsonga za nsambya nga tebakuyise oli third party totegeera genda okole anti beekolamu ne zittiimu bakola ttiimu nsambya ate n'ogenda n'oyogerera wali awo nno gwe buli lw'olaba mukazi wo ng'agenze mu mawulire lw'otandika otegeera nti wafuna kipapula omukazi yenna atwala omusajja we gwabadde naye nga bebaka babiri n'amunyumyako mu lujjudde manya nti wafuna kipapula byonna oyinza obutabitwala byenjogedde ensambya tutya eyo tule gizze gye wagijja omukazi omutuufu tasobola kutwala mawulire n'akudisikaasingako omanyi bye tukoze abakazi awo wenyini omanyi bye tukoze abakazi abasajja bazinye bawusiga ne babazaalamu omukazi n'amuzibira ekyalo nagamba omwami wange sigenda muwasa oye mukyalo nina kapo zemmanyi eziwera essatu wano nga z'abasereebu nga bazaala mbawusigaalo baabwe omukazi n'agaana edda omwami wange sigenda kumwogerako nange bwe mwogera kati oyo ye mukyala naye omuswaswa ye mukazi ye mukazi yazze okufumba era mweteefuteefu wano tulina abakyala bangi tulina abakyala bangi kale kojja nga tumaliza ku ensonga ya mirembe akalowoozo kw'ensonga ya mirembe okabawadde era n'obabulira kiki balina okukola kati maneja ala ate tukulusingemu katono tuddeko okusaidi y'endongo eno emabegakaawo nalabye omuyimbi David Lutalo yavuddeyo n'atandika okuba nti nno atandise naye okubeera okugenda ku social media nti ayetunuzamu kamera nadda ku live yabaddeko ebigambo byebadde ayogera awo namaliriza nga asomye enamba naye abantu abamu balina engeri gye bakituttemu nti agudde takyalina maanyi kubanga ensi ebadde mutwalanga muyimbi ow'amaanyi era owakabi and on top of that omuyimbi ng'oyo wabanga alina management ekola etambula lwaki ye mwennyini yavaayo najja natandika okubeera nti no ate adda ku kamera natandika okwogera ebintu ebitakola tabangako na management ate nekirakojja njagala bino bigatterumu bwe yavuddeyo abantu bano nga bamugambyeko naye n'akomawo
n'akola video abaddamu mu mbeera etali nnungi etali ya buntu. Kaakati nakugambyeko nti allono yagaba amagezi agakusitula era ne bw'oba ogwa yagakuwa ekyo nakyogeddeko. Nakugambye nze ku ndowooza yange simanyi oba ndi musiru ba siri musiru, mulimu omuntu asobola okunjogerako nga nze siri watemu wa reply ya kati Lutalo ekimutawaanya kiri ekintu kimu nakyogera emyaka ndooza kati giringa ebiri emabega. Musobola ogenda kwa channel gitaka Chumbali TV najogera kuko ne mugati Lutalo alakinga management. Lutalo tabanga kuna management aina management Lutalo abana bayambi ate oli aba manager anti abo be bayambi be atenga naye mwennyini kibayita management. Kintu kinene nnyo twasinga obungi tebakimanyi. Management yebeera esalawo. Lutalo teri muntu gwe yali abadde naye yamusalirawo amuyamba buyambi nti kino kyensazeewo genda okinyambeko bwoti naye mwennyini yasazeewo yennyini yasazeewo kyekisumbu abasita ba Uganda ekisumbu actually Uganda tulina musita mpozi kati Joshua Baraka kyekisumbuwa abayimbi baserebu ba Uganda. Mu Uganda tulina baserebu tulina osita teri muyimbi wa Uganda afuluma netuyimirira ku kkubo nti afulumya alina gy'alaga taliiwo. Genda mu nsi ezaakuladde ezazimba basita baazo afuluma ekibuga nekitegeera nti alinako gy'alaga agenda kukola shopping. Omwana yangamba Nigeria eyo balina akazinga kaabwe gye basula esulwa era bw'ayita mu town bantu baba mabbali abe Uganda baba ku papazi na pakalasi nga balya mmere ate nga n'okusasula nga bagenda kulengera omuntu wali wakojja bw'ataamu leero abasita baawano bakojja kenkulabe sikyafudde basita baawano n'obuuza nti nze nakuuma ekyemisana kyange kiri mu nsawo yo waliwo abeeyita bamaneja okozesezza ekigambo ekirungi abeeyita bamaneja kubanga ffe mu kulaba okwaffe tulaba Lutalo azze atambula n'abantu era oba oyagala Lutalo oyita ono okumufuna. Katugeze ensi yonna ebadde emanyi Kijjambu maneja wa Lutalo. Kijjambu tabangako maneja wa Lutalo. Kijjambu muyambi wa Lutalo. Kijjambu mbu maneja wa gurupu The Hayers. Naye tabangako maneja wa muyimbi. Ani akulira era ebizibu byonna Lutalo yakulira The Hayers. Ye maneja ye muyimbi wabula ayina abayambi bebbali. Ekisudde Lutalo kiri ekintu kimu oba ekiri mu kumutawaanya. Ekisudde oba ekiri kumutawaanya kuba abantu abo byombi bibiri kuba byombi bitambulira wamu. Byombi bikola ki? Bitambulira wamu. Gwe genda mu comment section osome bagamba Lutalo wagwa naye ekimuleetedde ebyo byonna ebizibu n'okutuuka omuzimbako ekigambo nti Lutalo wagwa management gy'alina etali strong. So what do you think kikyalina okukola okubeera nti nno kati kuba ffe tumwagala ng'omuyimbi w'eggwanga era twagala abeere w'alina okuba. Nze ngenda kudiscussinga ebigambo bino byokka ngenda bimuddira mu buddizi nabimugamba dda. Namugamba yeggyeko abantu abaagala obwagazi okumulyako obumu. Kijjambu tasobola kuwabula Lutalo. Lutalo ajja mumuggyako kasho kamuwa buli mwaka kubanga oba Kijjambu tebalina misaala bakolerera bushonto bategeka trip nti ye Masaka abamu ne kasho katya katunda kaguza Josh ono milioni 5 oba milioni 3 oba milioni 2 n'atereeza famire ye. Kijjambu kati wamala otereeza famire ye wanaasigala awanka ajja kusigala nga Lutalo bw'anaayogera ekintu ajja kugiwa muliro kubanga tasobola kumunenya bajja mujjako kali kashoke bamuwaako omwaka era Kijjambu tasobola kuvaayo. Nze kati essaawa eno bwe mbanga Lutalo bye yakoze mu mawulire sobola kubona neyaga nti nze maneja wa Lutalo kubanga ensi egenda kujajinga. Omuyimbi wo ku ssaawa 6 ku lunaku olwa Yidi abeera atya ku live ng'asoma namba ya simu. Ekyo kimu kikulaga nti management erina obunafu. Okitegeera bwe tubyogera ndi manager w'abayimbi
kati kankubulire omanyi kitegeeza nga lunaku lukulu ng'omuyimbi otannafuna show naye ng'olaba posters zitambula anti manager obeera na ku pressure singa omuyimbi lwaki nti yo omuyimbi ajja kulya kwebaka ebyo bye baagala oba ayimbye oba tayimbye anti omuyimbi omugamba okukola akalango ng'oleesese n'omuweereza n'omuga nti eno details basasudde ssente kola akalango n'anyiiga kubanga kati nkujjira Lutalo ekimusumbuwa kiri ekintu kimu yakwata ne yejjako abantu ab'obuvunaanyizibwa baamuyamba n'abasuula ettala asooka yakwata ne yejjako bamaama afuso fenna tukimanyi bulungi mu kujja kwa Lutalo maama afuso akulinako ebitundu anti maama afuso ye yannyonnyola abantu n'abagamba nti mu Uganda temuli muyimbi yenna w'amanyi okuleka David Lutalo abantu ne bakitwala oyo teyeetaaga kwera kiki ennakugayo lwaki natandise nti abantu abakubeddyo tebalina kwerabirwa bannange nze naagala n'omunoonya kulayo omukazi anti nze olwaleero nsolokera ku makya nga neetaaga emitwalo 5 nga mmwe temukimanyi nti ngeetaaga mukimanyi nti ngayina nkubira Kimbo oba Josh mwe mutategeera nti n'ataana tegenzeze n'oŋŋamba n'osaba kupaka zino nga nti kojjanjo kyati ate Josh yaganyambisizza mwe ne sibalaga ekyo oyo tebasaana kumwerabira omuntu bw'atyo kati ye maama afuswa owokubiri ambasada wa Firebase webale natete owokusatu Kaliba Little Boss Kaliba yali wa masimu oyo owokuna Sesanga Steven omanyi naye owokutaano Nasazi Monica Omunyarwanda aba bantu obalaba Nasakono yali ya Lutalo bali bw'ate oluyimba ne bwaba talinakuwa ssente gwe dijja balukukubisa ku mpaka Nasazi yasooka gunsitula oluyimba na Lutalo luliko ssebo tetunaluwulirako okuva ku makya kale tujja dunoonya nooza kikomyawo maama afuswa gunsitula oluyimba lwa Lutalo tetunawako kati dijja n'obeera ku pulesa oba kyali ku maama afuse Natete Sesanga Steven najja nti owaaye ndi ku TV nate nogikyusa kubanga sewa oluyimba lwa Lutalo gunsitula lwe luliko dijja n'oluzannya ku pulesa y'abantu kati abo tebabeera kati yabajjawo ani akimukolera mu bano baayina kijambu tagayina aga amagezi tujja okitegeera tujja tukkirira kati tutambula eyo feeza esooka ewedde tugenze ku radio yayinanga ba Capex yayinanga bakwefulukuta nga bawa oluyimba mentions yayinanga bannampijja yayinanga bakafuko ba NBS bonna baali ku ttiimu ya Lutalo ekola promotion y'oluyimba abo bonna yabasuula ebbali yafuna abamulimba kati Bazaira Baby ne Bashaira Price beba omugaso abo n'abateeka ebbali bano bakijjambu bo bwe bajja bayagala bazimbe ekyabwe naye yagamba kijambu yali naye from day one nga muyambi mu birala ng'atuma mutume genda ongulize kino tujja mu music kijambu mu music talina waayambye Lutalo talina ssente kubanga omuntu okuyamba mu music olina okuba nga otaddemu talina ssente naye yayimbako ne bigaana yayimbako ne bigaana jambu guma sirikawo ko omunaku luyimba kati ate gw'oyamba otya Lutalo abeere sitange ezizo zikona oyo okwogera mu Lutalo okuyimirirawo kijambu talina yadde ne percentage emu ate Lutalo yayambye kijambu kubanga Lutalo yayimba kijambu n'alya kijambu bino byogenda ng'agamba nti ndo manager babawa amayinja nange bwe manjagala okukuuma abakuumi mu empire yange buli muntu nsobola omuwa obuvunaanyizibwa obutaliiyo ebyo bibaawo okuyimbako mbadde simanyi bwe yayimbako gumaguma sirikawo ko omunaku n'agwa kati tesobola kuŋŋamba nti olemereddwa promotinga music oti ate promotinga owo omulala teri muyimbi apromotinga muyimbi ekyo tebakikulimba
Joshua kyogera wano nabagamba era wano kyogera Joshua nagamba muyimbi tesobola promotinga muyimbi bwakuyitako nkujjira bayina bonna ku layini nga ajjeko bali amaze obbasuula benjogedde agwe ku wasinziiro tegeera lutalo bonna amaze obbasuula asudde bamamafuso asudde bakaze nali mamafuso ne manager we abasudde nedda kale nno bano bakijjambu bafuna n'ekyokulya ku lutalo kubanga bo balya ddeyire nti babeera awo beetoololera awo n'agula ku mmere ne balya mamafuso ali wakaawe ayinza noba mamafuso tafunanga mu lutalo kituufu ayinza okuba tafunanga mu ki so management era yaliwo ng'erwanning byonna nze kati nkujjira kubanga nze eyo empire yaabwe yonna ogimanyi kati tudda omaze okulaga nti mamafuso bonna nga omusudde aba mainstream obasudde kwa kati eno banasazi Monica basesansivini bakaliba Little Boss bonna abo bonna babadde mu empire tukitwa nti mamafuso empire ogisudde ebbali naye lutalo yabeerera ate ow'amaanyi osudde ba presenters ba radio otandise obayisaamu amaaso nti mainstream yagwa tebakikulimba ne bwe ginaba emyaka 10 teri agenda kuzimba mansion ye akwate smartphone agituze wagenda otuula screen ya TV tebakikulimba kituufu era ajja kugula TV agiteekewo ajja sigala TV we esimu abeera nayo mu ngalo era bw'anaawummuza esigundi esimu mutereko TV singa mainstream yali yakugwa sane mukyala wa NTV akawungeezi kubanga byebalaga byayiseeko dda ku social media nyo basanga batu nga balaba NTV akawungeezi balaba agataliiko balabaga NBS akawungeezi so gwe kyowabula yandibadde arunninga kiri ekintu kye ne kino nga weekiri naye nga kubanga lutalo si muyimbi wa TikTok yes yaze ku TikTok anti kyova olaba yamubodde lutalo muyimbi wa mainstream era teri nsonga lwaki lutalo okyusa okuva mu gunsitula otandika oyimba lingala buli lwokyusa style ya music onolewonerewo lingala sikumanyi waki lutalo kubanga abawagizi b'oyina ennyimba zeoyimba za ku mutima za mukwano eyo ye audience yo kati olwaliro lutalo bwe tuba tumugejinga mbayimbi tumugejinga nga legendary upcoming soko ndeko kojja nteke wano essimu yes legendary upcoming lwaki nti tubadde tumugenda muwe ekirabo ekya legend ekyokuba nti legend awummudde agenda kusigala kulya senega olaba Semakula abaana ne bajja ne bamufumba nti okyasobola okujja ne ku TikTok n'onywezaayo najja ku TikTok n'emuboola TikTok bw'emala okumuboola abantu batandika okulaba ng'omupya n'okyusa ne style ya music abantu batandika okulaba ng'omuki omupya baza kalima kakatambula kati sikumanyi si ye lutalo si ye lutalo abajja bansungira kutambula era ne bwolaba laba lutalo yaliko ng'asirise n'akola oluyimba ne Leema yes ekyo kyandimulaze nti audience ye yamumanyira mu nnyimba zamukwano yasembayo kukola olwo era lwero lwe yasembayo naye ayinawo ne EP ne EP yalingala gye babadde boogerako eyo kijjamu gye yatugambye kati olwabagamba kijjamu ate lwakigendani bagamba wano teyabala ssente zifunira wano kijjambu yagamba ayina gye bazifunira wano kati kankubuulireko kino okitegeere omuyimbi ne bw'aba w'amaanyi atya tasobola kulinnya nnyonyi n'akubattuwa esukka shossatu nti agenze Canada ayimbe sho 5 ng'azijjawa bw'agenze Congo kati bwe yayimbye olukongo bw'agenda kuyimbayo sho 3 era oyimbayo sho etya n'okomawo wano omuyimbi yenna ateekwa kuba w'amaanyi wano okugenda okukuba kijjamu kye twamugambye tosobola kuŋŋamba nti wano booking zikubuze nti ate ogenda kukuba lingala kwega kijjambu alekerawo kweyita anti tasobola kati kankubuulire we yali abaddeko manager nga tewakyali Cream production
yali baji mukwasaako eriwa Haruna yamanyiringako ku Cream Production ya Haruna eriwa yagisuula ye yagisuula Kijambu anti mu kugwa kwayo Kijambu yali manager Kijambu Sanya nkuwendala Eagles eri yasooka yalimu etali New Eagles aliwa eriwa kati akutte Ayers eriwa kwegamba ye buli kyakwatako kigwa kati mulimu abantu abamu nga bambi omutima gw'okukola bagwina nga tebalinaamu mukisa so kati Kijambu omukisa gw'okwagala okukola gulina era mukozi naye byakola temuli mukisa nti asobola osanga ekintu nga kiri ku piiki n'akikkakkanya kwa yatugambye omuyimbi ipi gye twata bino si bigambo bya era buddayo n'okebera mu interview gye twakona yatugambye tetwabala omanyi tetwabala wano tulina gyefunira kati ate nga tukuzimbidde wano teweerabira kasitoma wasookerwako ekyo kye tuyita ba potential clients abo tubavangako kyova olaba nze sisobola kukola kivulu kya muyimbi wange ne nebaza wa table najja mu office n'enfukamira n'olyoka ompa ssente za table nina kwebaza oli asasudde omutwalo gwe simanyi gy'avudde azze olwalaavu nze wa table simwebaza wanneekoze obusolosolo nenzija mu ddiro n'enfukamira n'oteekawo ne kamera n'olyoka ompa gwe sikwebaza nemala kwogerako ono maama Naake yalinnya naga nti ngenda kulaba muyimbi wa Kkojja Kitonsa avudde Kasenge avudde Mpambire avudde Maya avudde eri waffe mu kyalo Nanziga azze kuwagira Viola Nakitende oyo muwe ekitiibwa naye ekibi bano beerabira ate njagala kukubulira era olutalo bwe yandibadde afaanana osobola okuba music ebbanga lyonna tosobola kubeera ku top ebbanga lyonna kati ekyo lutalo yakyerabira abasajja nga bano bakitegeera mangu lutalo yali w'amaanyi ne mukyala we bwe bamanya nti baawukanye basigadde babiri ne mukyala we abantu bazze babalaba gye bina gye bagenda okudda n'akuliyetinga new faces n'aleeta Bettina Namukasa Giovanni Luzinda Henry Mwanje Robert Rota Grace Khan n'aleeta nani waliwo abalala awo baali n'abazimba abantu ne batandika okubanga bajja okulaba abaana abo lutaya n'abasangawo n'abasanyusa waliwo omuyimbi waatuwa takyaleeta abantu ekyo Josh kyayogera wamu ng'atandise kutuuka mu kifo n'abasangawo vayibu ne bagifuna kubazze naye ng'omutaga namulaba dda sijja kugenda kati ye lutalo mu kibiina kye da Ayers bw'aba taliiwo teri muyimbi asobola kuggala sho kubanga omuyimbi ow'amaanyi abatali bakazi b'ekkapa abayingira mulimu Nawandagala ye muyimbi ow'amaanyi ng'oggyeko bakazi b'ekkapo bo bagenda obugenzi kujjuukiriza yamukubira essimu tikazi b'ekkapo omusajja ayimiridde alina ne show wali ku front page kati lutalo yalina okuzimba abantu abalala abajjirako abantu naye yayagala abeere king orova kyekyo kitasoboka kati bino byonna lutalo asobola obiraba nga tabitegedde kati byebituufu nze Kkojja Kitonsa olaba nti lwaki kampani yabagiyita Kitonsa Abo Group nesobola okumala omwezi nga basawo bokka bali ku TV sirinyeeyo era bwe naddayo omuntu ajja kuba nti Kkojja Kitonsa atudde ku TV nti yatunda maanyi ga kisajja okitegedde kakati Kkojja oyo atunda maanyi ga kisajja kati abantu abasinga obungi bino byonna batyo biwulira naye nga sikyali interested nnyo nabandaba you've done it yes kati Dr. Lizimansa ate abantu balina byasobola okwogera ebipya okusinga nze ngamba abantu tebakkiriza singa lutalo mu the Ayers yazimba abantu abalala the Ayers singa ekyali on top ye nga jabuzi kugala nga ne bwaba lutala amisinza ayinamu omwana asobola agamba omwana oyo bannange n'agikuba wakati awo ne basituka n'abaana bagati bannange lutalo tasobodde kubaawo nga abantu basobola okufuluma nga tebayasiza butebe taliimu
ayinamu Nawandagala, ayinamu Silver Fumbe. Bebani abo. Bebayimbi bayinamu. Tabateeka mawulire. Ababayina bamanya. Ebo. Okitegedde? Kati nze kojja point kufunyeeka. Tesobola kuba omuntu tebakkiriza. Mbu oyina wootuuka n'oggwako. Joshua yalina point gye yatugambako wano. N'agamba omuyimbi yenno owaawa. Bw'oweza n'osiba emyaka 10 n'okola 10 oba tokyalina ky'oyinza kwongera akamu bwe kati talina lutalo kyasobola kwongera kati kyokola abantu bakijjambu abayita ba fake manager bamugane nti osobola okukyusa style music n'okuba kulinga entukuba ebweru twafuna producer w'Ekongo omulaba ow'Ekongo omulaba agenda kuzirya atuuka okuddayo nga talina hit gyakoze wano music takolera wano kojja yatugamba music takolera wano tebatagatinga bantu anti nkikuwadde teri muyimbi asobola kugenda n'alinnya n'akuba ttua ya nnaku 3 Ekongo taliyo eba shame oba 2 bwakoma wazzaako ki bonna bayimbi bagenda nange wano nfuna booking zezeebweru n'enninnya n'engenda ekinene nnyo nkuba wameka nenkomawo wano bwe nkomawo nkola nakulaba wano ng'ogenze South Africa bwe nkomawo wano nkola ki otegedde lutalo aleke kutulimba nti asobola osiba akakuti ye Kongo n'akajjuza nga bwana akasiba Masaka ekyo tebakulimba ebyo byonna bakwekwasa ate nze nemba lutalo nendaba kijjamu ng'ayogera kasasiro mu kamera mba nakujja edda ne ku ggaali wakati ate kijjambu yali mu kusuula lutalo ngamba otya nti nno lutalo abaproducer be okuva edda tumanyi bameka atyo tumanyi 3 tubadde ne Mozati oyo nno Moses waffe ku kitundu wali emaya Moses okimanyi nti muganda wa Jonas Semba ajja kola ku CBS abo bonna twakula nabo baluganda Mozati tuyina Yaledi omulala amugezaako bamuyita Nessi beba producer bameka lutalo yayimba ekintu kyekimu bwekkirizaako bakuwandiikire omuyimbi buli lwogaana okukuwandiikira producer atuuka n'amanya by'owandiika melodies lyrics neki ne tonation yo n'abanga ebyokkuba takyetawaanya ateekamu butesi oyo kale kati funayo ku writers abaki abalala bakuwandiikire ku nnyimba enki ndala tosobola kuddira maama afuswa eyali apika abantu n'omuteeka kati kankokozi omu nafunako ku maama afuswa alina obulumi kwaba abaana abo bakijjambu balutalo baani bulaba akunyumizaga nti kojja kale wendi naye era siri musanyufu nnyo yasonda ne ku busente bwe agule kamotoka ave ku bigere maama afuswa ate abo bennyini bakijjamu ne baleeta bulooka eyazibba n'omusango guli mu kkooti naye tebasobola kumuwaako bujulizi nga maama afuse okukola payment y'emmotoka eyo bonna baaliwo kuva ku lutalo so kati abantu abo tebasobola kukusabira birungi nze nsaba abayimbi mwenna temwerabira abantu bemutandise nabo ku ggaali omuyimbi yenna omulungi ne baba yawukanye ne manager si kirungi kumwogerako kintu kimu buli lweyogera ku bantu abakuyimirizzaawo ebyo byofuna nze nja kusaba ekintu kimu noonya manager va ku baana abavubuka bano naawe nange nsobola okukera ku makya ne nnimba Josh nti atwagaye gwe manager wange kati bano bakijjambu bafeke managers era buli kyakwatako kigwa ekyo nakibagambe mayiga emyaka 2 kijjambu batunda show ekibaleetera okuba nti lutalo essaawa eno ali mu struggling nakimubuulira bamanager batunda shows bamala okuzitunda ne zitakola bulungi ate bajjako ssente ku mulyango abategesi ne basuubiza obba wa date endala olero omukama n'amala ayamba lutalo n'addamu n'ategula oluyimba ababanja sho ne bavaayo lutuuka okuggwako nga n'ababanja sho tabayimbidde bamalayo kati abantu abo n'essaala ze basaba ababanja shows bayitirivu otegedde Josh okitegeera abantu bayitirivu ssente z'okutegeka Josh ndaba osiibula sente z'okutegeka sho abantu abasinga obungi bazeewola bw'ojja n'omubba n'atafuna ssente ezo wabaawo ekintu kyekifa kyaba yasingayo ali kusonyiwa ddi kati bwe bakijjambu wuliriza basudde
ebivvulu bya basudde abantu waliwo oyo mvubuka Moses mumanyi oyo Matovu Moses oyo wala yani event wa sound oyo yabadde asobola lutalo yalabanga lutalo amaanyi gakendedde n'amugaa nti ku posita ya the airs kitandika okuteekangamu baspicidaya n'aba palaso nga naawe kwoli tutimbe the airs tugende tukuŋŋaanye abantu tubaweeko ka percentage akatonotono bakeera mugo Mose kijambo nti abo bagende the airs yeesobola lwaki mutuleetamu abantu abaki abalala oyo ye gamba ekijambo naye ayinamu effutwa ono kyayogera kye abantu batuuka ne bakoowa ekintu ekimu kati lutalo ayimbye nze lutalo we namutiira ng'alina konsati ku Serena n'ayimba ku kabaala kali wano ng'ogera otuuke wa pasita Igaawo wala kabaala akali bakayitaani point simanya ekasubi awo ng'ebipande bya launch ku Serena yes ng'ebipande bya launch ku Serena bitambula ayi kayali anoonyayo akasente k'okumaliriza gundi ng'alina by'ayagala kati kyenkugambye wa management obanga nze Landista bw'etimba Viola ng'agenda kuyimba mu bandi Vox ne bw'eba empe miliyoni 10 sizikwata yava ku omwana yamutegeka ku bakata meeting point one point nkategedde kali awo aliko kuba waliwo ebbaala ya Apple Boys Nankulabi n'emuyita mu live band yava buvi wali n'adduka n'ajja ekyo management bwe buvunaanyizibwa bwayo kyenkugambye nti abantu abamu abayimbi balakinga management lutalo yandibadde akyali ku map nga bw'olaba Semakula nze we namutya nti omusajja yeebulandinze bulungi waliwo wano shemu eya comedy wano mu Kampala yamukubirako ko namugaa nti mbadde njagala nkwewa ne miliyoni 2 ojje waliwo ne audience wano naawe oba ofunamu Semakula yakola reason yandaga nti abasajja balina branding yamugaa nti nedda audience eyo ogiraba kanjireke naawe osigaze miliyoni ezo mmeka 2 olituuka okuneetaaga nga nze kubayimbira buyimbi zisize kufunawo audience oli nsasula nyimbire miliyoni 5 kale basebo ne banyabo ebiwoma bigwa kye tukoze obubi ne jjajja kwetagolola tubadde ne point nekyajjadde kitambula ekyaba promoter naye obudde mufuna mu ojja tumuza mu part 2 so ladies and gentlemen life experience Uganda bwetubira and of course olunaku olwaleero ndozeera muwulidde ensonga ze tuttaanyizaako tukyazizza kujja n'abeera nti no atangaza ku nsonga z'obufumbo ate at the same time kojja ali mu ndongo is a manager of course alina management ye so era ate ne tugendako mu nsonga era ez'endongo era nazo nattaanya bulungi ensonga ezo wabula akagatu kwe katuuse genda kambala tetulina kyakukolera because that is the way to go. But of course, tutumira kuba chali baffe ababeera nti no ba streaminga, ababeera nti no ba subscribinga, ababeera nti no ba likinga. But of course, without that, kojja kitonsa aina sokole kabera kali katono. Please. Fonga tetunaba ku olabikiramu. So, awo wenyini ate twagala bakulabe. Awo wenyini alabike. Mweka no ka product kakwate please kayinzo kojja otewampa lukuya wali ne lukuya nedda lukuya wano bagule wali eri kusomera yirimu nze naleta zamu kojja kakati yagula milota ali nsome yirimu lukuya abawe ne naleta kazamu kati kano kata ka Brosco gwo mwami we size entono nagandi kisanikira ekiremula kisanikire kinywere amazzi gali mu kuyita mu gatiri eno manyi wabeerako mu kyalo newetika nga tewagenze na mpumu esebo n'okwata ekirono kiteekamu olugalo luwo nga amazzi gayitawo olugalo lwafuuyira nga gagira ne gayitawo gati ne gakutonyera gati be basajja oluba nga njaga nti kojja mukyala wange mugazi nnyo simanyi lwaki biki ne naawe saizi yeemala musajja omutuufu alina kuba mu inches musanvu kati gwandaba weepime muziwera ali eyo banabe weza inches musanvu omukyala alina kituyita gisport amija kunkyazaako kola omujogere ku
Etugenda nenava yagikola nenava abo tugenda bakanga abakyala balina kyebayita Gsport. Gsport eno yenje y'omukyala ebeera mu inches 6.5. Lwaki omwami tumugamba abeere ne inches 7 asobole okuginyigiriza obulungi kuba yeegaba Climax Water. Nze kojja Kitonsa baagala nnyo munoonyeeko abaana abenyuma mu size ako k'abakyala ka infection naava akamanyi bulungi nnyo ka gin wash atera okunkubira esimu nange naye abantu bange wano bakasitoma ali kugundi ku saluni wali era kojja mpezalwa bakasitoma bange wano ku saluni kati kojja kane enkozesa bakakozesa bati abantu enkozesa yino kweri osoma wano kameka kojja tegeere instructions eze zino wano ezaawo waggulu awo rabi kameka kojja just kano kaba ka mitwalo 10 jokka kano ka mitwalo 2 akoko nava akamanyi ka gin wash naye nga n'ebirala byonna abasajja nga kabbe era n'ekino nti omusajja tomanyi nti neera alya ku ntuyoze kojja obugambo bwobusembayo namba yange ya simu bwemba temusobodde era kunfuna era ku guno gwennyini omukutu yenna gwe mugwako ambwe nti njagala naye kino kyebagambe tukukomyawo nja kubanga naawe kenyini kojja yatusabye n'atugamba mwe munoonye eyo olunaku mu wiiki ng'olwo lwanga ddo lwa kojja kale tulumu era nga lumpe abasomesa abaana baffe ab'obuwala omanyi nze sigoberera mikutu mala kulaba abantu aboogera ku mikutu gino biki bye boogera kituufu nsobola okuba nga nfuna essimu lunaku jangu ekyale ku kaji zaffe nedda tunuulira ani gwe ngenda okudisikasinga naye oyo disikaasi yamuntu byogera nga tabira tabimanyi alaba firimu alaba bipya ate noto naye ku seti nga naye faaniwo n'abalekuba atasobola kukubuuza so enamba yange 0759 10 2 0759 awo oba otuuse ku kojja Kitonsa asangibwa wali eri emakindi awo Golden Plaza opposite Voxy oba HM akazimba akaddako awo ng'akava ku HM restaurant waggulu awo wasangibwa ayagala okubeera nti nno oweetereza ekisenge okitereeza tewali kimulema kukola abafumba abafunye obutakkaanya mwenna akansolinga ebyo byonna ebintu abikola so n'olwensonga eyo tubaagala nnyo mwebale kubeera nti nno musubscribinga ate mugende mu maaso n'okubeera nti mumulayikinga. Thank you so much. Life experience large upon yourself. Tubaagala nnyo. Josh banaye tutwera tuli ku Silverback wano eno kifo kirungi nnyo tulina kawash ebyokulya ebirungi balina hotels za mulembe era nze ntera nnyo basapota sema masazeko osulayo nani osulagamba ffe abasajja bafumba okwata famire yo kale Silverback tekifo kyolina okubeera nti no ojjamu nobeera nti no ate weeyagala ebyokulya birungi nnyo ebyokulya biba binyogoga and of course lunaku Monday babeera ne pizza buy one get free and on top of that balina kawash balina bucket night bucket night galo power tujjajjogera ko ne Mr. Gilbert atunyonyole CEO abaddawo and of course awo wennyini abantu abagala okukola makeup abagala okukola makeup mwagala kulabika bulungi nina emikolo nina kwanjula nina graduation simanyi bano banina mbaga Nava Beauty Studio erisangibwa wali eri ku New York Complex awo New York Building emakindi awo opposite ne Barracks otuuka awo ojja kuba omuguddekero ojja kuba omusanze abeerenga akutetenkanya naawe obeerenga oshabastatinga obeerenga onyumirwa naawe obulamu awo nyini tumina kuba gayi bange Auto Ranks bwayagala emmotoka eyakabi ayagala okubeera nti omwana wa maama oyagala cruising okola etambuza ebigere enkuba etonnya omusana gwaka tulina Auto Ranks ali awo enakawa plaza bulungi nnyo avuga siteeka ssente mu mmotoka jangu abeerenga akola ki akwasaganya awo wenyininyini ninawe entonotono bampoleyo emmotoka tekina buzibu Auto Ranks Ranks Auto aba abikolako and of course tubaagala nnyo nange kennyini njagala obbagamba ntunda beddings kojja ntunda beddings amasuuka ebyokwegatta blanket
towels, bonneti, bed cover, shanalisha beddings, sangibwa mu kikungu shanalisha beddings yuje. Kati lwaki temwebikka ate by the way singo waguza gundi essuuka ono mukyala singo wamuguza essuuka yenze kennyini ssebo siwootulootulo abalabi baffe tubagala nnyo mweraba.